akasente nali nkasindikira mukwano gwange so oli gwe nawe Saudi ono yali mulala naye ebyembi akasente nasangawo miliyoni zaali 4 kitegeeza miliyoni 8 ateguliiwo olwabo otuuka mu ddwaliro olw'okuba nti ewaka waliwo ensasagge yaliwo okuyomba okutonotono mukama wange yayagala okunkuba eddagala eritali ttuufu mu kutuukayo yasooka ne beekuba akaama n'omusawo mu kwekuba akaama kumbe nange nali nkola ki ntegeera kati ngenda okulaba omusawo alina eddagala lyakukusa emabegawe nange oyajja okunkuba eddagala ne mugaa sisobola kukola ki kunkuba eddagala lyesitalabyeku bampe kale akakebe k'osudde nsoma eddagala lyogenda okunkuba okitegeera nangamba nedda wazze kujjanjaba teekawo nkole ki ne mugaa tebankuba ddagala lyesitategeera ne bisooka ne biwanva waawo mu ddwaliro ndowooza waaliwo akabadi akaali kagenda okukolebwa so bakadama bannange mubeere nga bagezi si buli wali omanyiiko ku byeddagala nali sirimanyi naye eri sayini gye bakola eyasooka nenneekanzaamu obwama baali beekuba bwaki ng'ate nze nzize kunjijanjaba okitegeera so bwe ntyo ndowooza era baali balina kye baagala okukola mu mibiri gyange so ba asola bannange mubeere beegendereza bw'oba ogenze mu ddwaliro beera mwegendereza gwe toteekawo buteesi mubiri nti olw'okuba ogenze mu ddwaliro bayinza okukola ekintu ky'obadde tosuubira nange omutima gwange gutandika kukyayira ddala boosi wange omukazi kati obuzibu bwawe bwava twadde ewaka ng'omukazi ayagala kumpa butwa ng'omukazi we twesanga mu lukuubo tubula kwesala ngwala nangamba senga nziramu okulaba omwana wano akaaba ngenda kuwa obutwa mu nju munofe omukazi yanzigulako olutalo oluvannyuma lwa maama we okumuvuma era yaŋŋamba mu baana bange bennina ono omwana muki mubi nange mumumanyi jjajja yakaaba olw'omukazi okunvuma olw'akakeeki olutalo lwatandikira twagenda okudda ewaka omukazi n'asooka mpangira olukwe ndotya yampangira olukwe nanseetinga olukwe lwali bwe luti baamala ne bakusasulanga bansasulanga naye era mu kunsasula emyezi 2 gyasigalayo akasente ko wakakuumanga otya okasindika e Uganda wakakuumiranga mu nju mwoli oba wakasindikanga Uganda kasente nakasindikira Uganda nina omwami omu gwe nakasindikira so nina omwami omu gwe nakasindikira nga muganda wo baawo muganzi wo ki nava e Uganda nga sina muganzi wange nga sina boyfriend nga sina ki so yali mukwano gwange nga akakuumira bulungi yakakuuma kuba baali bampa emitwalo gyali 8 emitwalo 8 nagulangako data nengulako ko n'ebintu ebimu ogulako data wameka giyinza okuggwawo 10 10 giggwawo oyinza n'ogiyingiramu so ennaku ezo 3 ze nasula mu luumu nga sikola nga tebampa kyakuli nenjiiya neŋŋamba nkoze ntya nti mwagala nga baagala ansi emu gye mbambawa nzikirize gye bantwala gwakusatu aba wakusatu emabega ya balansi nemmalawo emyezi gyali 8 emyezi 8 nga tokola ng'olina omwana naye ng'asoma nawe weerabirira sikiwa nti sente ezo osobola ogulako ebintu nensigazaawo neŋŋamba naye zaali zituuse mu miliyoni 2 ninga miliyoni 2 zino ddala zigenda kunkolera ki ngenda kukolako ki nina omwana sigamba nti nina poloti sigamba nti nina nnyumba sigamba nti nina ki sirina
n'ew'okusula essaawa eno we bali mu kunsuza essaawa yonna onaakola ki tugenda kukwawukana mu nnaku ezitali zaawala kitegeera ngamba nkoze ntya nga mwawukana muyombye nnyo oba obugenyi okyadde nnyo omuntu bw'aba yali ansuzizzaako sajja agamba nti nze beeraawo namugamba kumpogomyako nnaku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu duniya n'oba nga oli bweru wa ggwanga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, mbalamusizaako butereevu yonna gye musinzidde bannyabo ne bassebo gye musinzire okubeera nga mutulaba okusaako okuba nga mutugoberera mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda n'ebweru waalyo ku mirimu egy'enjawulo. Buli omu kyonna ky'otuusaako engalo ekyo nno kikulu nnyo buli kadde okubaako akantu k'otetenkanya ozzeeko eri ensawo buli lunaku lwokera n'ofuluma ennyumba n'oyiiya nga weekozesa atusuubira okuba nti okomawo oyagala birungi by'obonyoka nabyo gwe bakozesa buli lunaku olukya buli wofuluma n'ogenda ku mulimu gw'abakama abo buli kadde osaba mukisa buganzi nakubaako kyokwata ekirabwako mu nsimbi n'ekyo ekikulafubanya. Kale omukutu baguyita Viki exclusive nze Viki nkyaliwo nnyo okuba nti nkuweereza ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga lyo Uganda and of course n'amawulire agabeera gafa ebweru ewensi mwe tuli 256 nyawo nkola musiza ojja kunyongerako ku ddoboozi tuleme kukozesa nnyo olulimi lwa Kimbejja. Yes, sir. Okay, bakuyitaani? Bampita Nantongo Justina. Nantongo? Justina. Bannantongo babeddira ki? Nkima. Baba Nkima? Okay. Ova mu layini yaani? Tetugendayo. Mu Buganda muno kasolya kaani? Tubireke ebyo. Omubala gw'Abenkima guvuga gutya? Kyabenku tulya ennyama. Etyabenku? Tulya ennyama. Tulya ennyama. Kati enkima zirya ki? Nnyama ki? Abaye munnyambeko enkima zirya nnyama yaki? Kuba nazo zennyini omubala gw'Abenkima guvuga nti abenku tezirya nnyama. So kati omubala gw'Abenkima bangambye guvuga tyabenku tulya ennyama. Awe tutandikidde omanya amakulu g'omubala gwammwe? Nedda. Ndi Muganda naye sibigenda munnyo. Toyagala nnyo bya buwangwa bwo? Oba obimanyako kyoyagala kumanya? Sibigenda munnyo sijja kulimba. Okay, Nantongo. Justina. Justina. Naye ng'erinnya ery'ewaka bampita Kibonese Justina. Newankubadde nze neeteekako Nantongo. Lwaki? Bwe kiri nange nagenda olaba nga bwe kirina otambula. Ngeri ya Kibonese? Bwe twali tukula mu buto waliwo muganda wange naye ng'oli bamuyita Nantongo kati nga tebatwawula. Babatuuma ne bakuwa nickname? Yes, naye ng'ewaka ewaka we batuzaawe banziika. Bakuzaalawo? Mitiyana. Nva ku lw'Emitiyana eyo Busujju. Kimuli. Ekyalo kyennyini? Kimuli. Kimuli. Oba yeeyo tuli ku byalo bibiri. Okay. Taata gyali eyo gye banziika. Egomba waliyo maama. Gomba maama. Mityana taata. Ku Kijja. Tugambako naye omukazi taba na Kijja. Gye bamuwasiza ne bamuteekako empeta gy'agenda. Maama si wampeta. Maama si wampeta. So kati okyali wa ku Kijja? Kyataata. Ekyataata. Emityana. Saidi z'Emityana eyo. Okay, mbuulizaako ku bantu. Balamusiza bannyabo ne bassebo. Amanya bampita Nantongo Justina.
naye ng'ewaka bampita Kibonese Justina ge mannya ge bantuuma. Nzize wano okubasaba n'obwetoowaze n'obukakkamu okunnyamba mu nsonga ezimu. Omungambye wakubako ekyeyo wakomawo ddi wano? Nakubako ekyeyo era abamu bajja kuzza obutambi bwange nali mbipositingako ku TikTok saako ne ku Facebook. Ku Facebook nali nkozesaayo Justina Yesu Facebook eyasooka nga ndi e Saudi, eyaddako eya Bahrain nenkozesaayo Nantongo Justina. So wakuba ebyo mawanga abiri? Ku TikTok nkozesaayo Baby Justina. Wano wakomawo ddi? Nkomyewo omwezi gwa Kutaano, nakoze omwezi nga 3. Ng'ova Bahrain ova Bahrain. Gy'osembedde? Nasooka nengende e Saudi nemalayo omwaka gumu n'emyezi 9. Wagenda mwaka ki? Nagenda 2019 Desemba. Nagenda okuggwako. So nenkomawo nemalayo. Nali njagala omalako contract naye obuzibu bwava ku bakama bange. Baali baagala kuntwala mu nnyumba endala. Nze kyesitakkiriziganya nakyo kubanga olupapula lwange si we lwali lulaga nti nina okukyuka. Ne mbagamba so twagendako ne ku poliisi, mukama wange yali agenda okuntunda. Nensala amagezi gonna agalaba nti antuusa ku ofiisi. Wasala amagezi ki? Kuba waliyo bahasola banno? Yes. Babuulire ku tactics ze wakozesa. Era bannange mwenna bakadamu bannange bw'obeera ogenze mu nsi z'Abawalabu ne w'oba omanyi weefuulemukko omusirwako olumu, kubanga nze nafunako obuzibu senga nali neefuula omugezi osanga naalibadde essaawa eno siri mulamu e Saudi. Buzibu ki? Omukazi teyanjagala, nali naakatuuka olw'okuba nasanga abaana baali 4 n'omwami n'omukyala. Kati olw'okuba ebyokulya byali bitono ate ng'okola nnyo nenfunamu obuzibu mu mubiri gwange ne bantwala mu ddwaliro. Mu kuntwalamu tebasooka kuntwala omukyala namugamba engeri nti mukama wange yali musirikale. Neŋŋamba omukyala munaye sigenda kukola ndi mulwadde. Omukyala nali mpeza mwezi, omukyala n'akola ki? Naŋŋamba kale naye jangu okole. Ne mugamba sisobola kukola nga ndi mulwadde kubanga nkimanyi newankubadde obaamu akangubanguba senga okola yajja kitwala ntoli ki toli mulwadde nesitakola. Mukama wange omusajja yakomawo n'amugamba mukozi yaganye okukola. N'omusajja n'amugamba mpa ensonga yaganye okukola. Ne mugamba omukyala n'amugamba nti ndi mulwadde. Omukyala n'anneegaana nti sinaba mugambako. Ne mugamba saakusindikidde message ku ssimu yo. Naŋŋamba tonnawagisindikirako. N'ayagala akambuwale n'embisirisa. Omwami ne wayita eddakiika ndowooza nga ziizo. Naŋŋamba gya tugende mu ddwaliro. Olwabo otuuka mu mmotoka ne mugamba mukama wange eno si ennamba ya mukyalawo, eno message yagenzeewa. Yagenze ku ssimu ye teyagirabye. Wali saagimulaga kyekiri kyegambye nti waliwo woolina okukozesa ki obwongo n'otaaleega nnyo kintu. Kuba nalaba nga kiyinza okuwanvuwa nze ne ngimulagira mu mmotoka. Olwaba otuuka mu ddwaliro olw'okuba nti ewaka waliwo ensasagge yaliwo okuyomba okutonotono, mukama wange yayagala okunkuba eddagala eritali ttuufu. Mu kutuukayo yasooka ne beekuba akaama n'omusawo. Mu kwekuba akaama kumbe nange nali nkola ki? Ntegeera. Kati ngenda okulaba omusawo alina eddagala lyakukusa emabega we. Nange oyajja okunkuba eddagala ne mugamba sisobola kukola ki? Kunkuba eddagala lyesitalabyeeko bampe kale akakebe k'osudde nsoma eddagala ly'ogenda okunkuba. Okitegeera? Naŋŋamba nedda wazze kujjanjaba. Teekawo nkole ki? Ne mugamba tebankuba ddagala lyesitategeera. Ne bisooka ne biwanvuwa waawo mu ddwaliro. Ndowooza waaliwo akabadi akaali kagenda okukolebwa. So bakadamu bannange mubeere nga bagezi,
si buli wali omanyeeko ku byeddagala nali sirimanyi naye eri sayini gye baakola eyasooka nenneekanzaamu obwama baali beekuba bwaki ng'ate nze nzize kunjijanjaba okitegeera so bwe ntyo ndowooza era baali balina kye baagala okukola mu mibiri gyange so ba asola bannange mubeere beegendereza bw'oba ogenze mu ddwaliro beera mwegendereza gwe toteekawo buteesi mubiri nti olw'okuba ogenze mu ddwaliro bayinza okukola ekintu ky'obadde tosuubira sobe muva mu ddwaliro so bwe twava mu ddwaliro mukama wange nampisa ku woofiisi nandoopayo n'agamba omukozi gwe mwampadde aganye okukola mulaba nva namutwala mu ddwaliro ne mbagamba saaganye okukola naye nabadde mulwadde ne tuvuga ne tuddayo ewaka ntandika okukola bakujanjabira olunaku lumu bampa eddagala lyentwala ewaka mukama n'aba mulungi nempona n'ebyokulya kubanga omusawo yaŋŋamba lwaki tolya bamugamba ekizibu ekireese ekyo kuba omuwala abadde talya ne bamubuuza ewaka tewali mmere lwaki togula mmere omusajja n'antunuulira omusawo n'ambuuza tewali mmere ewaka neŋŋamba naye ate kati gwe musawo osigala wano nonzirayo naye ne mugamba wendi naye olw'okuba nti nze ensi naakagiyingiramu emmere sigimanyi bwe buzibu naye ng'emmere teyaliiwo so ne tukomawo ewaka naye nga ye omukazi teyansiimirawo abaana banjagala nnyo omusajja yanjagala naye omukyala teyanjagalirako ddala ate amaka ge nagwamu gaali ga kuzunga nga tuzunga ne tukozesaako ku nnyonyi era eyo gye nagendera n'emeka abasiraamu gye balaga twali tuzungamu ago amaka twali tuzunga ge mazima ne tutuuka eyo nga tugenda gye bazaala mukama wange omukazi ewa maama we nga tusangayo zifamire endala baganda be kati ate nga bali baganda be tebalina mukozi nga ye alina omukozi kati ate maama we teyasooka kunjagala maama wa boosi wange omukazi teyasooka kunjagala naye bwe twaddayo lawundi ey'okubiri naye ate omukazi yanjagala ndooza wano kuba twamalayo emyezi 2 kati ndooza yagenda olaba nga kye yali andabamu bambi ate ndi kiri era lawundi ey'okubiri omukazi yanjagala yagaana n'okuwa bali abazzukulu aga n'omukyala yasookera kunze omukozi omukazi kyamuyisa bubi mukama wange omukazi ne kimuyisa bubi era we nali ngenda e Saudi saali munene nali mutonotono naye nagejjera kati oli munene we nali ngenda e Saudi saali munene naye nagejjera e Saudi ngejja ntya nagende w'oyo jjajja azaala era bannange bambuuza ani jasina ki ekyakugezesezza era ebifaananyi byange ojja biraba ku gundi ku Facebook ne ku TikTok ki ekyakugezesa omukyala jjajja azaala boosi wange omukazi yampanga emirembe yanjagala ng'akukusa ebyokulya n'abindeetera kuba yakizuula nga mukama wange omukazi tanjagala kati nga buli we tugendayo mpulira saagala kuvaayo mpulira emirembe so kati emirembe egyo nensikiramu obubiri twamalangayo oluusi mwezi gumu kitundu olumu 2 naye ng'omukadde oyo saba Mungu yekka yabamuwa kyayagala olulala kasitola akanyiiza jjajja oyo azaala boosi wange omukazi mukunjagala ennyo kati bwe yagendanga ebweru nga mbuuza Jasina kuletereyo ki nga jjajja wandetereyo waliwo ekyali ekigaati nga kirimu gundi wakati nga mulimu wano chocolate ne kajuisi era byabindeetera nnyo bambi naye nga azze abikwese nga ne bwe baba kugula bintu abikweka nanga Jasina kwakoolye kuba naye omukadde oyo bambi namwagala yampaayo ku kasente akakalu navaayo nga mpezaayo emitwalo nga 3 bwe navaayo navangayo mpezaayo emitwalo 10 7 so naye lumu omukazi yali jjajja yampita ndika keeki n'amazzi kati laba mukama wange wagolokoka olwo nno ndi mu kuweza mwaka gulaka gwali guweze
bwe twaddirayo awo kati mukama wange mu kugolokoka n'aŋŋamba tandika okulongoosa ne mugamba kansooke ndi akakeeke kano jjajja kampadde n'amazzi ntandike n'aŋŋamba nedda biteeke mu kasasiro tobirya biteeke mu kasasiro tandika olongoosa jjajja we yayimuka n'amugamba nedda leka amale obbiri alongoose olutalo lwali ewaka awo ne bayomba omukazi n'akaaba jjajja kati ate jjukira nange nali mwagala nange omutima gwange ne gutandika kukyayira ddala boosi wange omukazi kati obuzibu bwe bwava twadde ewaka ng'omukazi ayagala kumpa butwa ng'omukazi we twesanga mu lukuubo tubula kwesala ngwala n'aŋŋamba senga nziramu okulaba omwana wano akaaba ŋŋenda kuwa obutwa mu nju muno ffe omukazi yanzigulako olutalo oluvannyuma lwa maama we okumuvuma era yaŋŋamba mu baana bange bennina ono omwana muki mubi nange mumumanyi jjajja yakaaba olw'omukazi okunvuma olw'akakeeki olutalo lwatandikira twagenda okudda ewaka omukazi n'asooka mpangira olukwe lutya yampangira olukwe nanseetinga olukwe lwali bwe luti oluumu gye nali nsulamu abasajja baali tebabeera na bakazi nga luumu gye nsulamu nina okugyayo ebikunta nembireeta eno mu kisenge ky'abaana bo ne basobola okuliira eri kati mu kukulula bwe nti ekiveera kyange kuba engoye zaali ziweze nga bingi we nali ngenda nagenda nansawo ya ku mugongo kati bwe twavanga ewajja teyampanga ebintu engoye biki kati omusajja n'ambuuza boosi omusajja gwe yajja kuba yeyanona ku ofiisi nanga gwe yajja n'ebbaaga ey'okumugongo bino ebintu obijjawa ne mugamba muno ejjajja yabimpa omusajja n'ataayiza ekiveera kyange mu ddiiro n'akwata ebintu byange byonna n'abiyuzaayuza n'abikanyuga n'ayomba n'akola ki n'aŋŋamba fuluma ove ne mu nju yange ne mubuuza nfuluma endagewa n'ayomba kati ŋŋenda okubbirira amaaso ntunula ku mukazi ng'omukazi ali mu kunyereketa n'abaana nemmanya omukazi ono okunyereketa kyeki nga baseka nemmanya yeyampangidde ekintu kino era kwe nava nenzanya ne vidiyo abasinga gye bataategeera nga nsaba obuyambi nga nsabye obuyambi ku ofiisi nensaba ebuyambi eri ab'eŋŋanda nga bugaanye neŋŋamba kaki ennina okukola kiri kimu kwekwata vidiyo nkwate essimu nti nnoonya balagirira location gye nzaalibwa kale omulambo munaagutwala eyo nga ndaba embeera ekyuse ng'omukazi tubula kwetega mu nnyumba nga wansisinkana abula baluyi nga nkozesa emirimu banange nga ne wemba ŋŋenze adda ku ssimu n'ambuuza n'ampeereza message olinda ki okwebaka banayo kazi yankolako obulumbaganyi kwe kuzannya vidiyo nti nnoonya era nagisindikira mwami Philip Kaggwa naye ekigendererwa nali sinoonya musajja wasindika vidiyo gye wakwata yali ya mbunoonya musajja naye si we kyali obuzibu nali nnoonya buyambi nga mbunoonyeza buli ango ku ofiisi ab'eŋŋanda abali ya Uganda nga sisobodde kubufuna. Mwami Philip wamusindikira vidiyo mu WhatsApp kuki? Ku WhatsApp n'agizannya ku bukedde. Gwali mwaka ki? Ndowooza bbiri abiri ndowooza ng'atandika. N'agizannya ku bukedde? Yes, yagizannya. Vidiyo zaalina bbiri. Ogirinako? Vidiyo? Mweri mu ssimu yange naye eri wali yali ali mu Google Photo. Osobola okugituwaako ensi n'egiraba? Essaawa eno sirina data sisobola giraba. Bwe tuba tukuwadde data? Yes, egiraba. Naye ogisanga eri wala. Ekisooka ffe tulina obudde. Ekirina buzibu. So lwaki tewakwata bukwasi katambi n'okateeka ku mutimbagano nga Facebook? 22 waliwo TikTok yali weeri naye nga si nnyingi.
nga si nnyingi ate nga Facebook yaliwo naye ng'ate nga nange kennyini ebyo ebintu nava e Uganda nga sibikola ki nga tobitegeera nga sinaba biyingira kiri awo era nga simanyi ate nga n'ekyokubiri era ninamu ne ku nsonyi simanyi era simanyi nawe nakwata vidiyo ebizibu nga byakugudde okukola kyotalina kukola. Enamba ya Philip Kagwali ogiina? Nina gwe nagisaba n'agimpa naye nali era bwe wabaayo omuntu ali eyo ng'agamba nti yandaba ku TV kuba tewaayita bbanga ttono n'enkomawo nga vidiyo eyo ezannye walaka waayita emyezi ekinene giyinza okuba gyali ena. Bwe wabaayo omuntu ng'akakasa nti namusisinkanako nga musajja nga njije ku TV okwo aveeyo aŋŋambe nti na mukazi gwe nakulabako. Wateekako ennamba ye y'essimu? Yes. Ne omuntu yenna aveeyo agambe nti vidiyo eyo kituufu yali yaddala nga nakusinkanako. Bakubira bakuweereza meseji? Bangi n'abakyala nga beegayira mutabani wange ayagala kufumbirwa mutabani wange ayagala kuwasa bambi biki bamuula bonna nali sikimanyi naye nga bambi nze si we kyali. Akeso bw'omaliriza okukwata akatambi? Nakaweereza naye saafuna buyambi. Mu butabufuna ne ŋŋamba kati nkoze ntya ne njiiya. Naye nga ndaba bakama bange balina olukwe lwe bampangira kyevudde olaba nga ŋŋamba nnyo asola bannange beera okutwa okumu kube nga kutega mu nnyumba gy'olimu. Toyagala nnyo bantu kwemalamu kuba buli w'oneemalamu mwe bagenda okubbira obwongo. Okitegeera? Mwe bagenda okubbira obwongo. So beeramu kagundi akeerekeramu naawe nti gundi kyenga kizibu kyonna kijja neetaasa bwe nti. Osobola osindika vidiyo ku TikTok naye ogenda gisindika ddi? Ye agenda okuyamba agenda kujja ddi? First obuyambi obusooka bubeera bubwo. Kuba nze naye nabeerako mu nnyumba y'omuwarabu okumala ennaku 3 nga bandeetera omwo ebyokulya naye nga sibirya kubanga mmanyi ssaawa yonna bayinza okukola ki? Okunzitira omwo. Ne bamala ne bandeetera ensawo ne baŋŋamba kyono omwana abaana baali banjagala mbwe abaana bakusiimye bakuwadde ebintu bino ne mbaga sobola bitwala kubanga wano sigenda vaawo mu bulungi. Kontrakiti yange sigimazeeko sirina buzibu bwenkoze temulina musango gwe munsibako. Lwaki mba nkola awo nga bakusasula bulungi? Ebyensasulira byali bibi ng'otwala emyezi 3 naye wegyaweranga emyezi 3 nga bakuwa zonna nga nteeka wansi ebikola. Nateekanga wansi ebikola era ba asola bannange mbagamba weweza emyezi 3 ebiri kale osobola okugamba nti kale naye 3 toyongerayo gwakuna toyomba wabula teeka wansi ebikola kubanga ebyo byokola bye bikusasuza. Baamala ne bakusasulanga? Bansasulanga naye era mu kunsasula emyezi 2 gyasigalayo. Akasente ko wakakuumanga otya? Okasindika e Uganda? Wakakuumiranga mu nju mwoli oba wakasindikanga Uganda? Kasente nakasindikira Uganda. Nina omwami omu gwe nakasindikira. So nina omwami omu gwe nakasindikira. Nga muganda wo baawo muganzi wo ki? Nava e Uganda nga sina muganzi wange nga sina boyfriend nga sina ki. So yali mukwano gwange. Nga akakuumira bulungi? Yakakuuma kuba baali bampa emitwalo gyali 8. Emitwalo 8 nagulangako data nengulako ko n'ebintu ebimu. Ogulako data wameka? Giyinza okuggwawo 10. 10 giggwawo oyinza n'ogiyingiramu. So ennaku ezo 3 ze nasula mu luumu nga sikola nga tebampa kyakuli nenjiiya neŋŋamba nkoze ntya nti mwagala nga baagala ansi emu gye mbambawa nzikirize gye bantwala. Era wabaayo omuntu yenna ali eyo. Katono nnyo emboozi tugigatte bulungi. Weekyanze? No, oli wano
weezooba ne bakama abo mumaze okuyomba? Seezooba nnyo kuba namanya nti wano nze gundi enfulumya wano nakikola mu magezi ne ngamba nina okukozesa magezi. Bandeetera ensawo mbu nteekemu engoye zange bantwale bo gye baagala. Nange ne mugaa sobola kugenda wantu nga sajjiramu abo. Najjira ku ggwe oba weba biganye munzize ku woofiisi nti nedda ffe tukutwala. Kati we twatuuka mu mmotoka alina Munnayuganda gwe yampa. Wayitira mu kampani ky'ogenda? Oba kampuni tugireke kubanga wano tuli open. Wayitira mu kampani ky'ogenda? Rep. Okay. So kati mu nkomye wali nga bandeetera ensawo. Bandeetera ensawo n'enzigaana kuba tezaali zange. Ne baŋŋamba mbu abaana be basiimye be badde bakwagala bakuwadde ensawo ne mbagamba sizitwala. Ne ngenda ne mukama wange ne tutuula mu mmotoka nange kale tugende ku woofiisi. Ku woofiisi twali tutambulira ddakiika 3 kuba twali tugendayo. Nazirabanga nga tewaali wala. Naye ku luno omusajja avuga emmotoka. Twalinnye emmotoka ye ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Zaawera essaawa 2 tuli mu mmotoka ssaawa 3 ssaawa 4. Zaali ziwera ssaawa 2 kuba essimu gundi ye yali eraga wali ssaawa. Location? Ssaawa. Naŋŋamba olaba kye nkutwala walungi. Waliyo emirembe ze mbadde nkulaba nga mukama wo mukazi takwagala. Omusajja yaŋŋamba tuli mu mmotoka 2. Neŋŋamba mutima neŋŋamba gwe lwaki obadde tontaasa luli oba obadde okiraba okirabira wano? Neŋŋamba tekirina buzibu. Neŋŋamba kati olaba kankweko ne Munnayuganda munno oyogere naye okitegeera. Naye Munnayuganda naye ngenda owulira alinga asaba obuyambi nga gyali tuli ku ssimu nga naye alinga asaba obuyambi. Kati nenzira mu lw'ewaka ne mubuuza oyagala kuyamba. Omanyi omuntu okwogera ng'alinga asaba obuyambi. Ne mugamba oyagala kuyamba. Awuza simanya bajja tuwulya ne mugamba tosiiwala yogera amazima tutetenkanye ekintu nze nja gatta obwongo. Omuwala yagaana era muwala gwo oba ojjukira omuntu eyakubuuza yonna gy'oli yali nze. Naye omuwala yagaana okwogera. Ne mugamba kati we nava ku ssimu omusajja n'aginsikako nanga leeta. Ng'awulira mwogerera mu lw'ewaka? Ng'alaba ndowooza olulimi lukyuse. Nansikako essimu. Nanga kati osazeewo ki? Konze mukama wange omanyi njagala okugenda kuba mpulidde teri buzibu naye sooka ompiseeko ku poliisi kuba njukira sajjira mu mpapula z'abali najjira muzizo. Bampiseeko ku poliisi awo tuleegerumu. Senga bansanga eyo mba ndi mikono mituufu nga muba nammwe mwamulabako. Mukama yawugula bibye n'awugula emmotoka paka ku poliisi. Kyasoboka kiti ekyo mukama we asobola okutwala ku poliisi? Nkugambye anti namugatta obwongo kye kiri kye nasoose ne gamba nti kati wano waliwo okugatta dots. Zaasoboka zitya? Kyasoboka kitya? Yes. Wano mu kunywa kuba mukama we already akutwala ye yamanyi gy'akutwala. Gwe bavuga mu moroka ate n'omugamba ntwala ku poliisi mbeeko byendipootinga then ngende ng'akimanyi gy'akutwala biri out of contract. Anti kati nze kasita namanya kasita yampa Munnayuganda nempuya Munnayuganda engeri gy'ayogeramu ng'alinga asaba obuyambi nenga kati wano nina kugattawo ngasseewo ntya nenseka nemugamba mukama wange nzikiriza no problem. Nemugamba naye omanyi tusooke tuyiteeko wali ku poliisi kati n'oluvannyuma tuleege. Kati nange awo simanyi Mungu we yamuwugula n'akola kye namusaba. Olwatuuka ku poliisi ne tuyingira no ku seeti esooka ne tuyingira eri munda abasirikale gye babeera omusirikale ne munyiga eriiso. Ne munyiga eriiso ndowooza ate naye n'ategeera. Awo abawuliriza n'abalaba mujja kunnyambako nze ng'omuntu nemye okukitegeera ekyo. Yes, because nkola interview ebiseera ebisinga n'omuntu naye we sitegedde ngamba abalala bannyambe ntegeere. Kwe kati nemereddwa okukiteeka mbwongo ne mbeera ntya n'omuntu gwe sikkaanya naye ayagala n'okunkyusa location. Aba nvuga ate mugamba ntwala ku poliisi nakkiriza
n'antwala kutwazi ku poliisi ng'akimanyi gy'antwala kigenda kumenya contract gye twakola nze naye. Kituufu munnange. And then onyiga otya omusirikale eriiso. Anti nange simanyi Mungu ngeri we yakikola ki we yakinyamba naye mu Katonda ali mu ggulu nga buli lwa Sunday nsaba nga nzikiririza mu Katonda eyantonda. Omusajja yanvuga n'antwala ku poliisi ne tutuuka wano we twewandiisiza ewasooka ne tuyitamu mu lukuubo abasirikale twabasanga eyo mu maaso. We natuuka ne boosi wange n'ayogera n'omusirikale mu Luwarabu lwesitaategeeraawo bulungi. Nambuuza nti ki nenzizaamu katono nange mu Luzungu ne munyiga eriiso nga sisobola kwogera bino bye ngenda kwogera ng'ono waali. Omusajja ne bamugobawo boosi omusajja ne bamugamba genda ogira obeera mu mmotoka. Njogera mazima. Era we yagenda ne mugamba omupoliisi nava mu nsi yange edi Munnayuganda nagira mu mpapula z'ono omwami naye ayagala kuntunda nga ne contract teweddeeko ate talina musango gwansibako. N'angamba tekikkirizibwa era togeza n'okikola. Waba akukooya akuze ku woofiisi oba akupakira akuze mu nsi ye. Afande bw'atyo we yaŋŋamba. Kati we nali nfuluma bwe nti ŋŋamba njeeyiza ntya ne nkwata essimu yange ne ngiseetinga mu location. Nkitegeera. We natuuka kitegedde. Yolaga okitegeera. Live location. Yes. Kati mu kutuuka mu mmotoka n'ambuuza afande agambye eki era obadde omugamba ki? Mugamba de sina kye mugamba naye kyasimbadde mugamba nti tewali buzibu boosi wange gyantwala njagalayo. Mpulirizaako nsaba ntegeere mpulire nkitegeere. Omusirikale akwawudde ku mukamaawo n'amugamba dda mu mmotoka. Gwe n'osigala n'omusirikale n'oyogera naye bw'omaliriza omusirikale teyakuwerekera yadde kukutuusa mu mmotoka n'akugamba kati genda. Kati nze we nali nfuluma mu Saudi. Saudi. Mumbuulire ekyo kisoboka kitya? We nali nfuluma. Nedda lindako. Abantu lindako. Abatulaba njagala kuba nze siwangalirangako mu Saudi sikolerangako mu Saudi. Naye nfunye reports ku baana abaddukidde ne ku poliisi n'ebyo baŋŋamba mboozi ndala nnyo. Kati for the first time ate okuwulira version y'emboozi ekwatagana ne poliisi ye Saudi nga eri so calm mu mbeera gy'oginyumizaamu. Yinza wakanya emboozi eno. Sigiwakanya naye just sikifulimba. Kaŋŋambe bano abatulaba nti abeerayo n'agamba atankanamu. Waliwo nze omu ku batankanye. Baali bamuyita Saala yali akolera ku woofiisi ya Saudi. N'avaawo ne waddawo omukyala naye yali mu mpimpi oyo asobola okunjulira. Mu mwaka ki? 2020. Oyo omukyala asobola okunjulira yali ku woofiisi. Kuba namukubiranga essimu ne mugamba munnaye kino na kino nga ng'aguma biki okitegeera. Era ye yakwatanga n'amasimu ng'agawa mukama we nti munnaye n'omukozi baganye omusasula akola atya nga mukama wange agamba akawunti yange ebadde efunyemu obuzibu naye omukozi mbadde ngenda muwa ssente. Bw'atyo bwe yayogeranga nga ndipootinze ku woofiisi nti tebansasula. So omusanga mu mmotoka akubuuza by'oyogedde ku poliisi. Kangume tugendera awo. Kati nedda kati nze wano mu kufuluma nga budde wa fande. Ne mukola ki? Ne ŋŋamba fande talina kyampadde. Koze ntya kwe kuseetinga ku ssimu yange. Ne we natuula bwe nti ne mugamba tugende ku woofiisi. Yalinako data essimu? Teyalina. Ngandi waseetinga location. Anti labayo kati ye tasobola kifumintiriza nnyo naawe olagayo katono bw'oti. Togimulaga nnyo. Leka tugende mpola. I don't know, essimu yange ezikidde. Ongambye toyinaako data sikyo? Njagala otukoleremu kyongambye nti waseetinga location nga toyinaako data. Waliwo omukyale anti ye yali tasobola kitegeera. Data osobola okuba is it possible to turn on your to open your Google map without data? Negulawo. It's what I know. Wi-Fi zino zohaginga. Okitegeera. Okay, police station yalina free Wi-Fi. Ne mu mmotoka ye yalimu nga mulimu ne kamera.
mu motoka ye Yes. mwalimu wifi Yeah, ne kamera okay zibamu. nga it is password free Yes. okay Kati ekyo okukona- kye wali ngambye that's why mbuuza ntegeere Kati ne connectinga n'omukyala yali ku office. Kumbe nga si tebyali bya ddala nti ddala gundi we kyali. so you tried to pretend Nze nali nga ttono ki bongo ne mugaba ngambye ntwala ku office. simu yange ezeeko mbadde ngenda kitryingako ekya Google map Yali ayina mu kamera ne gundi ne wifi. Yes. Waliwo no app bwe twakozesanga olwosinkana wifi essimu ye eyingiramu buyingizi. Tweragiriranga bu wifi okwo ku TikTok muyinza okunjulira bannange. So we natuuka mu motoka ne mugaba ngambye ntwala ku office. Nangamba ate twalaganye tutya. Wangambye nkutwale ku police we tuvaayo nkutwale eri. Kwe kumulaga essimu ya ne mugambo wa police. But remember osose n'ongamba trackinga. Angambye ntwala kuki ne motoka yo yennyini bagitulakinze. Kitegeezo ina kunvuga direct kye kibadde kintutteyo nkuloope. Obigamba omuwalabu. Ngambigamba omuwalabu tuli mu motoka kati ng'amanyi nti. Wali oyogera lulimi ki naye? Wali oyogera lulimi ki naye? Nteekamu oluzungu. Mu luwalabu. Okay. Can you relate the statement gye wakozesa okumugamba ebigambo ebyo mu lulimi lwennyini lwe wakozesa okumugamba? Tukozesa olwawano. Tukozesa olwawano. No. Omanyi sometimes tusobola okukola stories ne story nekulema okufiiringa naawe agikoze. It's what I'm doing now. I'm trying to feel the story eri kunyumizibwa. Nkimanyi abatulaba kiringa kubuuza omanyi obaddeko Bahrain obaddeko Saudi Arabia omanyi oluwalabu sirumanyi nnyo osobola okuconstructinga mu sentence. Saagala era lugezaako tugendere mu lwewaka. Nedda tugendere mu lwawano. Kakati awo ekintu kirabika ng'ekinnemeredde. It is out of my control now. You know why? Labayo olaba natuuliziganya. For the first time even okola interview ng'eno ne questioning omuntu to this extent. Kubanga byonnyumiza bimpa hard time okuteeka mbwongo ku mboozi zonna zenkoze ezikwatagana n'ekyeyo ezizaali zinyumiziddwako. Anti labayo feri tetukozesa luzungu lungi. Yes, tukolako katono. Not that statement gye wakozesa if you can remember nojjukira kale engeri gye wagikozesa. Kwa kati nze ne bwombuuza nti bwe nanyumyako ne Joel omulundi gwange ogwasooka okumusisinkana twanyumya ki? Naye mba sijjukira bigambo byennyini bye nanyumya naye. But at least nsobola okukola ki? Okujjukira nti naye nzijjukira we nayogera ne Joel namugamba bwenti ne bwenti. Bwe mba nakozesa luzungu nsobola okumanya. Banaye abatulaba musobola okunjulira. I'm not saying nti story gyanyumiza eri fake. Teri fake. Namugamba tugende ku office. Okumanya teri fake. Nze sijja kuva mu lwewaka. Ne mubuuza omukyala eyali akola ku office mu 2020. Waliwo omukyala yasookawo baali bamuyita Saala ne waddawo n'omulala. Alowooza nti mulimba n'abawala be nagenda nabo. Story eyo bagimanyiiko abamu. Ndoza naawo mbakiikiridde si bubi tugende ewalala. Kyobola bankugaye sijja kyusa kuba waliwo ababimanyi. Seyambadde mbimanyi nzekka. Awo naali badde nkikola. Ontyo. Baby boy ojazanyira side zeri. Go the other side. So musajja n'anvuga n'antwala ku office mukama n'annyamba. Naye n'okusinga kambabuulire waliwo ebintu ebimu abantu abamu nga Katonda atuyambako. Buli wobeera ng'osinza Katonda akutemere watali kkubo. Akuwa plan, akuwa ebigambo, akuwa ekyokuzzaako. Osobola okuba nga tumanyi na lulimi ogenda okulaba ng'olwogedde olw'okusinza omutonzi. Ekitegeera. Mpulira. So kati nyinza okuba ne Mungu yannyambako nampisaawo awo omusajja n'akalakata emmotoka paka ku office. Olwatuuka ku office nampa nali mubanja emyezi gyali 3 nampaako omwezi gumu yampa na miliyoni namba. N'agaana okumbuukingira ki tiketi enkomyawo.
n'agaana ogimbuukingira kitegeera era abasinga mumanyi be nagenda nabo ne be nasangayo ku woofiisi sitole yange eno gye nnyumya mukimanyi. Baani be walinako ku woofiisi if you remember very well? Saawa eno kwaliko Mariam. Mwali mubeera mu kitundu ki? Riyadh. Wali obeera Riyadh? Okay. So otuuka ku woofiisi. Omwami teyangulira tiketi. Teyangulira tiketi nempunzika ng'ezo ssente zampadde ng'ate nina kimayo ssente eziri e Uganda zinkolere tiketi era omukyala yali ku woofiisi ye yampola ssente ne bazimuwa e Uganda ye n'azimpa wali ku woofiisi. Ne wano mbulamu era nkufune. Omukyala yali ali ku woofiisi asobola okunjulira. Mukyala abamuyita ani amanyi? Nange manyi. Engeri kati nti baddemu n'ebimpujja kati waliwo ebintu ebimu ebigenda biba bikuvaako mu bwongo. Naye nga wasookawo Madamu Saala mu 2019 waliwo Madamu Saala yakuwola ssente mmeka? Ani? Eyakuwola omukyala? Yampa ssente mmeka? Zaziwera emitwalo 7. Kuba naye nalinawo miliyoni tiketi yaggweramu mmeka? Naye nga yampola ssente ne bazimuwa e Uganda. Labeka tugende mpola. Omuntu eyakuwola ssente tokyamujjukira mannya ge? Sigajjukira kati bulungi. Omuntu eyakuwola ssente tokyajjukira exact amount? Naye nga nsuubira anti kati ubuye olaba kigaanya ogatta ewange. Kigatta naye jjukira ewange kigaanya biri mu 2 kati ate jjukira waliwo obwongo we bwegattire ne Bahrain kati waliwo bakama bange mbakiikiridde si bubi. Gwaba abantu batugatta obwongo. Interview emba kugikuba mu bituli you sent ne Vicky yabiraba. Yes. Interview embanga muli bakumpa bula nti Vicky this is like this and this era I will thank that advice. But it's my job questioninga ne mmanya because tuli ku kye tuyita interview. Mu interview sikubuuza by'oyagala nkubuuza exactly kye njagala nze ng'omuntu okutegeera n'okubeera nga mmatidde. Oh yes, and I'm here on behalf of those people. So muwendo gwa ssente togujjukira neyakuwola tomujjukira mannya ge. Tomujjukira mannya ge naye nga ye asobola okunjulira nti yampolako ku ssente ezankomyawo e Uganda. Otyo akuwola ssente ofuna tiketi. Omuwala ayinza okunjulira bamuyita Amina. Nagenda naye e Saudi era ne musanga ku woofiisi. Waliwo n'omuwala eyakomawo yali omulalu maama we ne tumukubira essimu n'agamba omuwala oyo yeekoza bwekoza mumukube kibooka addeyo mu kiyumba akole. Omuwala n'omulala yagenda n'akola lwali lunaku lumu oba 2-3 n'agamba mbu yali atambula bw'ati ku madaala bunaabaako kipusa oba kyasisinkana amaaso awe gaakoma okulaba n'ajja ku woofiisi. Bannanga abaali ku woofiisi ng'ebyo ebintu bibaawo basobola okunjulira bye njogera. Ontyo ofunye tiketi? Nenfuna tiketi nenkomawo era omuwala gwe bayita Amina yakomawo n'oyo omuwala omulalu. Nze yaddako okukomawo kuba twali awo ku woofiisi nenkomawo e Uganda oluvannyuma lw'omwaka gumu n'emyezi 8 nga mpangalira mu kibuga ky'e Saudi Arabia Riyadh. Akasente ke nakomawo nako tekaali kangi kuba nali nfuna emitwalo gyali 8 nga ngulako ko ebintu ebimu saako ne data kale kwegamba ng'oyinza otuusa 65 ate nga nalekayo n'omwana. Yebyo sente saasobola. Watuuka wano ne ssente mmeka? E Uganda okomawo nga ndabika nina miliyoni 7. Okuva e Saudi? Ze nasangawo ku akawunti. Ze wasangawo so si ze wajja nazo? Ze nasangawo sirina ze najja nazo. Ze najja nazo zaali emitwalo 12 gye janjija ku kisaawe ne gintuusa wa? Owe nasibire wa mukwano gwange zeezo ze najja nazo.
naye ze nasangawo ze nali nsindikira nga zezo ze nali nsuubira. Ne wa mukwano gwo nawo tojjukirawo? Ewa mukwano gwange we natuukira? Waliwo abamu besaagala kuteekamu. I like the place. Ekifo. Waliwo abamu be basaagala ku mentioning amannya gaabwe. No, tuve ku mannya. Banna. Interview ennemye. Ali eyo Masajja zone B. Amanyi lwaki? No, seriously ndi bwenti. Ndozera bagenda kuteeka ebiki? Ebintu bingi mu comment olwaleero ndoza tebandabangako nga nkuba ebituli mu interview empeebwa omuntu yenna. It is my first time. Nti omuntu akunnyonnyodde kino na kino oyagala okumanya kino n'akugamba n'ekino takijjukira. Awembuliza are you mentally okay? Ojjukira byonna oba oyinamu obuzibuzibu waliwo by'otakyajjukira? Nze ninamu bye sitakyajjukira. Olwa gundi gye nayitamu e Bahrain. So kati party ya Saudi gye okomawo wano ng'olina milioni 7 ku akaunti wajjako ezo yoli yakuwola n'ozimuddiza? Aliwa yakuwola ku office okugula tiketi e Saudi? Nazimuwa nkyalina Saudi olwalaba message naye nampa. Olwalaba message eyaki? Anti dabayo yaŋŋamba bw'ati bwe nampa ennamba y'omuntu eyali e Uganda ne bateekako ssente ze. Olwalaba message ku simu ye nti sente bazitaddeko naye n'azikwata taziika. Okay, ekyo kitegeerekese. Oyina gwe wakubire yali akuterekera ssente zo? Awe ono gwagambye bamuwe. Negimuwa oli olwalaba ssente ezo naye n'akuwa kashi eri ku office n'ogula tiketi. Yes. Kati okomawo wano otuukira e Masajja wa mukwano gwo gw'otagenda kwogera. Nentuukirayo yali wiiki waliwo omukolo gwa muganda wange. Ne muteekamukko ku kasente kange. Kuzirya milioni 7. Kesitagenda gamba nti kaali kenkana bwe kati. Muganda wo musajja mukazi? Muwala. Anzirako mulundi gwa kusatu aba wa kusatu. Emabega. Balance nemmalawo emyezi gyali 8 emyezi 8 nga tokola ng'olina omwana naye ng'asoma nawe weerabirira sikiwa nti ssente ezo osobola oggulako ebintu. Nensigazaawo neŋŋamba naye zituuse mu miliyoni 2. Nenga miliyoni 2 zino ddala zigenda kunkolera ki? Ngenda kukolako ki? Nina omwana. Siga nti nina poloti, siga nti nina nnyumba, sigamba nti nina ki? Sirina. Neew'okusula essaawa eno we bali mu kunsuza essaawa yonna onaakola ki? Tugenda kukwawukana mu nnaku ezitali zaawala. Kitegeera? Ngamba nkoze ntya? Nga mwawukana muyombye nnyo oba obugenyi okyadde nnyo? Omuntu bw'aba yali ansuzizzaako sajja agamba nti nze beeraawo namugamba kumpogomyako nnaku. Ngamba nkoze ntya? Ngamba nzire ebweru. Nsooka nentunuulira byempiseemu. Nga naye nina omwana. Mwana nze mulabiridde okuva mu lubuto paka kati. Kikyemba. Nga nayo manyi. Nga ssente zino miliyoni 2 sinaba zikozesa kanzizanyise nzireyo. Nenfuna omukyalo omu. Nesaagala kumentioninga amannya g'abantu kambaleke. Yali ayagala okukola ki? Omuntu waba n'amannya 2 n'omentioningako limu wabaawo obuzibu? Obuzibu mu stories zo towa references. Yali Ajati. Kankome kulya Ajati. Nefuna Ajati oyo yali atwala abaana ebweru naye ng'alina mukwano gwe oba omwana we eyali ebweru. Ye yanyamba nga waliwo mwana we oba ye yali ayina Abawarabu baali mu kkolera. Mwana w'oyo Hajati? Ndowooza balaka balinako akakwato oba mwana obaani. Kati n'amugamba nti njagalayo omukozi. Twali abawala ndowooza twalinga 4-5 naye nze yafuna kacyansi akagenda. Hajati n'aŋŋamba ogenda funa miliyoni 1.5 Bahrain. miliyoni 2. Yes.
era nenteekamu ezo miliyoni zange 2 nensigazaayo ebbanja lya miliyoni 2 ng'akutwalira miliyoni 4 miliyoni 4 naye nga waliwo era n'akakwakulizo nti senga tutuukayo nga miliyoni ziri 2 omwezi ogumu ngumuwa nakkiriza. Lwaki nakkiriza? Kuba nali manyi sente zigenda kukola ki? Zigenda vaayo miliyoni 2 nga buli mwezi bizofuna. Era ne tukola neki? Twawandiika n'okuwandiika n'asigaza ne National ID yange, naye ebyembi nagenza okukomawo nga ngamba National ID saagimulekera ng'ate waaliwo n'obuwandiike. Ne mugaba biki bye twawandiika ate nga ne National ID yasigala. Okitegeera nali njireka kuki? Oba twali tuwandiika biki gwe yabisigaza n'obiwamba nti olwo lwatuuka eri ne mugaba munnaaye sente zensanzeyo teziwera kebe miliyoni 1.5 tewera. Baali bakuwa mmeka? Yali miliyoni 1. Naye nga ku miliyoni 1 okwo kye bakuwa ndowooza mukyere gutaliiko nva, ng'enkoko bagiteeka mu oveni bweti naye nga nayo togirya buli lunaku. Ge mazima sabbuuni n'ebizigo eya tayimu nabigulanga ku ssente zange ezo ze baali bansasula. Okuggyako nali ntandise owangaalawo omwaka gumu, omwaka we gwawera ndowooza ne bakwatirwa ekisa ne bankonekitinga ka wifi kaabwe, naye ebyasigala nali mbyegulira. Ebintu byeri bya bbeeyi ng'ogula eri 10,000 obanga alina 1,000 bya bbeeyi ge mazima, era abaliyo musobola okunjulira. So naye ne wano mu kugenda tiketi yange yafa. Tiketi yange yafa. Ne mbaako omwami omu eyampola ssente gwe nali sitamanyi kubanga nze nali simulabako n'oyo Ajati gwe yali aŋŋamba. Kati Nanti nkugambe nti Ajati omuntu omu yakuwola naye nga tumumanyi. Yali bweru, oba mwana wa Ajati oba muyita ssenga yali bweru nga nze gwe ŋŋenda okusisinkanayo antwale mwaga amaka ge ŋŋenda okukolamu. Okitegeera? Naye ate oyo ate si ye yampola ssente. Kyengezaako kulaga senga obeera olina amaka g'okolamu boosiwo n'akugamba funirayo omukozi. Omukozi naawe n'ogenda ne weebuuza ku mukwano gwo. Ne muneebuuza ku Joel. N'omugamba nti munnaayo olinayo omuwala ayagala okukola, mukama wange ayagala omukozi. Bwe kityo nange we kyali. Kati ate oli nampola ssente si ggwe. Kunze n'ono ani yali mutabani wa Hajati? Awo bo saamanya ababiri oba bonna baali bamuyita batya, naye oli eyampola ssente. Nga takumanyi? Nga tebandabangako ayagala ojje naddoboozi. Okyalina Uganda oli ali bweru. Anti naye nga ndi wano e Uganda ndimuyita mu Ajati. Ntuuka eri nsangeyo oli mutabani we ankonekitinga ate mweri. Ajati teyasobola kukugulira tiketi. Oli nampola ssente era olwalwo okutuuka nenkola mwezi gwange gumu n'ekitundu ne musasula ssente ze yali miliyoni 1.7. Ogwo mwaka okola olwo oyingidde okola. Awo nyingidde nkola ndowooza era 2013. 2013 ntugende mpola. Tuvudde mu 2019 22 kati tuli mu 2013. Mwezi nedda 2022 mu mwezi ogwokubiri kubanga mmaze emyaka 3. Nenvuga nemmalako 2023 2024. Maze emyezi 3 2024 yes. Mathematics tagatta. Maze emyezi 3 omaze emyaka 3. Kituufu yonotoke. Bw'oba wakomawo mu gwakutaano tolyoke. Nemmalayo ogwokuna oguno 2025. Abatulaba saagala munkwate bubi nti oba ngezaako kudisinga mukyalo ono. But I'm trying to find out the truth. Yes. Maze emyaka 3. Omazeyo emyaka si myezi. Myaka 3. Okuva mu 2020 ndowooza mu 2 mu 3. It's not about ndowooza. Let's be sure. Okuva mu mwaka ki lwogenze Bahrain? Ngenda mu 2023 mu 2. 2022 gwanga tanti.
2023 2024 2025 omwezi ogwokutaano nga 3 n'enkomawo kyejo wa mama ono yali mukungatta ontyo fe bakadama tuwungamu ati obwongo tebunaba kudda kubanga era sinabanywerawo nnyo kiryawo kyali myezi kati obwongo bukyali amaba asola musobola okunjulira obwongo bwaffe busaanuukamuko akitegeera so, ntuuka ennyumba yali ya fulo 3 nga mulimu abawala n'omulenzi abaana baali 5 n'omukyalo omusajja nga olwo oli omusasudde akamu ensanvu lye sinakamusasula kubajjukira ntuuka butuusi okay, kati olwotuuka kati tugenda kwanguya mu mboozi obudde butandise okudduka ntandise okukola abaana baali 5 naye nga tulinga mu level y'emu kuba yali asembayo obuto myaka 16 asembayo 28 yeah nze nagenda ndi wa 25 so n'otandika okukola nentandika okukola nga bakuwa akakadde kamu kwekuli byonna otandika okola nenkola naye era ennyumba teyali nyangu kuba fulo 3 bannaye nga abaana bakulu musobola okumbulira bakadamu bannange abawala banna kumpi nga muli mu level y'emu si byangu bali bajooga bamanyiira musajja yali tasula waka nga alina amaka amalala naye njijukira nga naakatuuka yali wiiki emu n'ennaku ezigwamu tubale ennaku nga 9 mukama wange omukazi n'omusajja baafuna oluyombo bayombera ku fulo ya 2 nange yali waggulu nempulira nga n'ennyumba ekola eti era olunaku olwo lwe bayomba omusajja lwe yakoma oyingira mu kisenge ky'omukyala paka lwe navaayo nga tebeebuuza tebeenyega ng'era n'ewaka wajja okulya emmere atwala eddakiika 3 wamala n'abeerako wali n'abaana be mu ddiiro n'ayitamu naye yali alina amaka amalala era ng'alina abaana abato baali 3 omu ng'ali myaka 7 omulala 5 omulala kibbebi kyali myaka 2 amaka ag'okubiri kuba yabaleetanga ewaka so nabeerangawo n'abo abaana n'omukyala naye kyensobola okugamba abaana tebanjagala omukyala teyanjagala naliwo ku lwa Katonda omukyala teyanjagala abaana tebanjagala abakusasula bulungi bansasulanga bulungi naye lwokuba era kwaliko byennina okugula oba okiraba byali era byetaago byo byali byetaago byange naye ebimu bye baali balina obikuwa okay so Bahari okozeyo bbanga ki myaka 3 sente zo zifunye bulungi n'ekirala kyensobola okugamba abatuwuliriza asola bannange bw'oba wakatuuka mu nyumba y'omuwalabu tokola nnyo mirimu kyotandika kakasa nti ogenda malako nakyo sooka olabe ennyumba kyolaba nti kinaakuleetera obuzibu kyewale nga bukyali tokikola ekisooka nze nabagamba simanyi kufumba ekyokubiri omukazi yali ampa eddaala nembala esi nefaani eziri mu nnyumba fulo 3 nenzibiriza bwe nti kubajjukira nali maze ogiyingiramu ogitambula nembala nga ziwera 20 n'okugwamu okitegeera neŋŋamba zino gundi senga naamunyiizaamu ajja kumpanga eddaala nzikuute nziwalampe nzisiimuule fasi lwe yampa eddaala nga wondaba wendi omukazi omukulu n'emyaka 29 guno omwaka wetuguvuunuka nakaaba nenkulukusa amazigo mulaga nti sibisobola byampa newankubadde nsobola olinnyako siteepu kuba namanya senga eddaala lino kalijjukira eno esi erina ebiwujjo biringa 3 eddaala lino olina likyusa nodda ku kiwujjo ekirala kati watya n'okunukkiriza n'okola ka mistake olowooza oyinza okukola ng'oli mulwadde agenda kutikodde Uganda ate nga Uganda wavaayo oli bubi so mbawa amagezi kyolaba nti singa ogwamu kagundi tokikola senga osiritukako katono obulamu ne bugenda tokikola ekyokubiri ogenda mu ddwaliro beera ng'amaaso galaba nnyo okusinga okuwulira kubanga oyinza okuwulira naye nga byogenda owulira togenda bitegeera neekozesa ango y'amaaso ng'olabira mu ki senga oba ogenze mu ddwaliro obutakuba ddagala
kinaakuleetera buzibu kuba nalabako omukyala yagamba yagenda mu ddwaliro yagenda mulamu naye n'avaayo ng'engalo za brown saaku n'akomawo nga talina kyasobola kwekolera so bwe baba bakututte mu ddwaliro beera nga ki nga totaddeeyo gundi yokka wabula ndaba n'okulaba ddagala kiri bagenda okufuba so akasente wakafuna bulungi bakampa n'okasindika ng'eka olwo ng'okasindikirani era oli mukwano gwo emyaka 3 gye namalayo nasasulako ebbanja eryasooka jjukira ono ajati namuwa miliyoni zaali 2 nasigala ng'akubanja 2 nga nsigala nga mmanja 2 ezo nazimuwa kati ate jjukira ne tiketi yange nayo neefa kati awo era nga nina osasula eneemu emmeka 7 kati ne wabaawo omwami omu nali mpezezza omwaka gumu n'ekitundu omwami oyo gwe eyannyamba eyampola miliyoni ye mu 7,000 naye n'afuna ekizibu olw'okuba naye yannyambako nange nenkola ki nenjagala muyambe ng'afunye ekizibu tuli mu nsi y'emu Bahrain naye ne kaakati sente zange yagaana ozimpa wamuwola sente mmeka obukadde 2 obwekutte so endala ensindikanga ewaka neeri nagulangako ebyetaago ng'omuntu mu bufunze ndabika nasindikanga emitwalo nga 7 temako ebyetaago by'omwana gwolese waka kuba buli kimu nze yakiteekangayo school fees biki kulwala kwambala biki nali nsuubira okukomawo 15 ku akawunti kusinzira ebbanga lye namalayo naye neze nali ngenda okukomawo naze miliyoni 3 nga nazo nzibaliddeko nga Uganda mbalirayo nga 12 nebuze nali nkutte ezinneekuumisa nti senga nfunayo ekizibu nali sinazeemalako nga nkomawo naye munnange ate zannyamba kubanga bakama bange mu basaba nti bannange nabasaba mu luvannyuma lw'omwaka myaka 2 nagimalako n'ekitundu ne bagaba naye mpulira nfa nga mpulira amagulu gannuma kalina 3 nga mpulira engoye zinfuukidde engoye ne wenkulaga vidiyo muno nazikwatanga naye ng'engoye nnyingi omanye abaana bonna okuba nga buli lugoye bateeka ku mubiri olina olugolola keziba essuuka ebibegabega muno nebinnuma nempulira nga nfa nembagaba nenjagala kudda waka nga tebawulire nembagaba nenjagala kudda waka nfa n'essaawa yakakati nakomawo e Uganda naye mbadde ndimu ku treatment olw'amaddala ge naliko ng'eri wali empewo naye nga n'akasweta omukazi tasobola kakuwa ekitegeera so omukazi kye yankola olw'obbalemerako ennyo nti njagala kukomawo bakwata sente zange ze bagulamu ebikola ki tiketi enkomyawo ne batakoma okwo kati ate nga gundi zange ezaggwako simanyi baziyita visa nga zaggwako era we natuuka wali passport kukyekini nga wawedde ensawo zimaze okugenda twala eri passport omukazi n'asooka ngamba sooka oddeyo eri yoba otwala passport nebangamba leeta sente nempunzika nga miliyoni 1.5 eyandi mu ngalo kubajjuka zino 3 zenkugala ze nali neesigaza ezimu nali sinabazifuna naye ng'ezimu nzikola ki nzirina kati nga manyi ngenda kukomawo waka ne miliyoni 3 kati saategeera nga z'otannafuna oge tonnazifunawa okuva eri bakama bange ngambala nti zino zennina neziri ze balina ze miliyoni zange 3 ekitegeera kumbe ziri baali bazipulanningire zinkolera ki kugulako tiketi kati ate laba bwe bankola akalala nga pasipooti yange erimu ekibulamu ntuuka eri nga baŋŋaleeta ssente nempunzika nga miliyoni yange kumpi naye erimu kuggwawo kati akabalansi akasigalawo ndowooza ke kanjija ku airport okuntuusa eri mu kitunzi saidi zennateete nenfuna eyali ansuzaako mu nnaku nga 4 neŋŋamba omanyi kansooke ndaba akasente kange ekitegeera kuba wano nakomawo olwo wali okasindikira ani kasente nali nkasindikira mukwano gwange so oli gwe nawe Saudi ono yali mulala
naye ebyembi akasente nasangawo miliyoni zaali 4 kitegeeza miliyoni 8 ateguliiwo. Omwana mbadde nkubuuza nga yalwawo okusoma myaka 8 ali mu P1 agenda weza 8 nti waviira mu P1 awo. nga yalwawo okusoma emyaka 3 obaddeyo ng'okola gattako guli ogumu n'emyezi 8 kumpi myaka 4 gyakyeyo. Awo muzadde yali badde agamba tewaali nnyo ssente ziweerera mwana n'emyaka 4 omwana alina emyaka 8 newe nagendera omwana bamuleka alina emyaka emeka kyeye ekisooka omwana ali myaka 2 yali myaka 2 n'omwezi ndooza nga 2 kati lwaki yalwawo okusoma okulwawo nzibu ndooza nyinza okuteeka ku baali bamulina oba nange we natuuka saasooka kubeera na ssimu nga sirina we nsobola kwogerera nti wano ne wano, so we nafunira oba akasimu nza ngambe nti weyo. Kakati taata w'omwana ye aliwa? Taata w'omwana byo tubireke kubanga ekyo kyekizibu kye nnyina ku buli mukazi. Tubireke kubanga saagala mwogerera gy'ali naye nga tamuyambangako okuva lwe yazaalibwa saako n'olubuto kyobudola nga nkugamba tumuleke. Gy'ali taliiyo Simanyi. Ati kati manyi abakazi mwe kennyini mwekuumidde embwa single mother. You know, it's sometimes abakazi okweguya abasajja. No, just a moment. Buli lwe mweteekamu dati ekintu ekyokwe nja kutoba nja kulabirira omwana wange mu buli mbeera. You end up like this. Omusajja munoonye manyi ewaabwe mutwalira omwana we naye aboneeboneko n'omwana we. Bwe manyiyo. Lwaki totwalayo omwana? Nagendayo nga nvudde Saudi wano nali simanyiyo. Omwana teyamulabira nsaawa nnyo esitole bambi omwana badde saagala muyingiza mu bintu bino. I know this but mundekera ebibuuzo bingi. Abaana baffe munnaye tubadde twagala bayingiza mu mboozi zaffe abakulu. Naye nga gyali obuyambi nabusaba. Buli single mother gwensisinkana no buli single mother gwensisinkana bwe mubuuza ku bya taata w'omwana oba taata w'abaana angamba Vicky tukomaawo. Why always tukomaawo nga temwagala kuggusa nsonga? We may be here nga taata w'omwana gyali alina n'obuyambi obusobola okulabirira omwana we but nga oli wano ogamba taata w'omwana tubireke. Olumu yes tuba tugezezzaako busaba ne bugaana. Kati wabugaano osiga obirekera Mungu. Wakoma ddi okwogera ne taata w'omwana? Okwogera naye? Nayogera naye omulundi gumu ng'ali lubuto. Ng'andi lubuto. Waddamu munoonya? Neddamu ne njogera naye ng'omwana ali myaka 4. Era sina buyambi bwe nafunayo. Ewaabwe eruddawa? Omwana tumuleke tetumuyingiza mu mboozi zino. Togayiridde. Tumuleke. Bantu bange. Tumuleke. Bino bye bigenda kati. Mungu. You know sometimes waliwo ensonga kati lwaki mugamba Vicky yeeraga. Nti kati omuntu ankubira essimu n'angamba Vicky njagala kuwa this story and this story but I don't want us to talk about this and this and this. Ogenda okufinding out nga byakugaana okwogerako ate nga bye bigatta dots ezinza okuvaamu good results. Nze kyensobola okugamba ku ky'omwana bweba byabuyambi tubireke as long as tuyingizaamu omwana. Abantu abatuwuliriza bamansaba obuyambi. No. Naye omusajja yagana olabira omwana akuva ku lubuto tuba tetumuleka. Sikukaka nti ombuulire ebiki ebifa ku mwana ne taata. Abatulaba era abatuwuliriza omwana waali wano tutudde naye. Golooza lwaki sigamye nti omwana tumuteeke mu kamera? Because I'm protecting the child. Okitegedde? I'm protecting the child. Okay, baby adde wali
ompe story ya dadi kubanga waliba otidde kuwulira mwana ngunyonnyola ku kitaawe. Omwana agenda mu myaka 8 ebintu bye tuba twogera aba biwulira. Yanse entuufu waliba agimbuuziza ku myaka 18 ndigimugamba n'essaawa eno. Ewaabwe w'omusajja bali batya? Gye bali. Are they okay? Gye bali tebalina buzibu. Is what if ndeeta kirowoozo nga gy'otutta omwana bamukuyambireko ewaabwe w'omusajja? Teri buyambi. Kuba namutwalayo ku myaka 4 nandibadde mbufunirawo mba sibufunanga kitegeeza tebuliiyo. Kale abatulaba ngenda kukomako wano. Nedda mbadde nsaba onzikirize nebazaako omukyalo omu nebaza omukyala gwe bayita Madamu Farida abeera ekira bakitayo kiti Kifumba. Mwebaza nnyo kanfukamire n'ofukamira. Mwebaza okuba nga yandabira olubuto lwange nga lwa mwezi paka lwe navaayo omwana wa myaka 2 n'emyezi 2. Mwebaza sina kyensobola muwa naye nsaba Mungu amukabirire. Kale sigenda kusukako wano olwakadde ebisigadde about the story we shall update you. Mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'eddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo ky'olabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu duniya n'oba nga oli bweru wa ggwanga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze ottuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddua ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.